Of course mu mawulire agatalinda kampu ya Allen Skin erumbye Palaso ng'ava ku stage. Kino kizze kitya? Palaso abadde ku stage ng'ali mu performinga, then gange ya Allen Skin nejja ng'emugamba nti ave ku stage. Palaso kyagaanye n'agenda maaso ng'ayimba abuli baagala bajje bayingireyo na kibuli. Then Palaso bw'avuddeyo ng'akka gange eno n'emulumba emukube. Era ogenda kwetegereza nti babadde ne pepper spray gwe bafuuyidde Palaso mu maaso, then Palaso mu kubeerawo era obeera tokyalaba, so kalabe awo kalabe mpolampola, olaba oyo gwe bakutte awo mu white, oyo Palaso adde ageza kulumba kulwana. Gaayo omu najja ne pepper spray n'amumufuuyira mu maaso, awo bw'atyo Palaso we bamukubidde n'avaawo n'alinnya emmotoka. But twagala okutegeeza poliisi babasasula okukuuma mu bivvulu bino, ki kye mukolamu bassebo ne bannyabo? Abantu balwanagana, people are going to lose their lives, abantu baffe mu bintu ebitategerekeka bwe biti. Omwaka guno ebintu bitugutandikidde, people are going to lose lives. Ekibadde wakati awo Palaso afuddwa pepper spray, wetegeeza vidiyo ogenda kuba okiraba. Kati n'emmotoka engeri gye bagivuzeemu abasobola okukondera abantu ne bafa. So event nefuuka chaotic because of gangster abasiru bali mu kulwana nabaawo. Laba bamukutte Palaso ng'ayagala kulumba, gaali n'amufuuyira pepper spray. Look, bamukubye. So what is this? Is it the music industry? Ekinaddiira okuva mu bino byonna we don't know, naye nga onaawulira. Of course mu mawulire agatalinda kampu ya Allen Skin erumbye Palaso ng'ava ku stage. Kino kizze kitya? Palaso abadde ku stage ng'ali mu performinga, then gange ya Allen Skin nejja ng'emugamba nti ave ku stage. Palaso kyagaanye n'agenda maaso ng'ayimba abuli baagala bajje bayingireyo na kibuli. Then Palaso bw'avuddeyo ng'akka gange eno n'emulumba emukube. Era ogenda kwetegereza nti babadde ne pepper spray gwe bafuuyidde Palaso mu maaso, then Palaso mu kubeerawo era obeera tokyalaba, so kalabe awo kalabe mpolampola, olaba oyo gwe bakutte awo mu white, oyo Palaso adde ageza kulumba kulwana. Gaayo omu najja ne pepper spray n'amumufuuyira mu maaso, awo bw'atyo Palaso we bamukubidde n'avaawo n'alinnya emmotoka. But twagala okutegeeza poliisi babasasula okukuuma mu bivvulu bino, ki kye mukolamu bassebo ne bannyabo? Abantu balwanagana, people are going to lose their lives, abantu baffe mu bintu ebitategerekeka bwe biti. Omwaka guno ebintu bitugutandikidde, people are going to lose lives. Ekibadde wakati awo Palaso afuddwa pepper spray, wetegeeza vidiyo ogenda kuba okiraba. Kati n'emmotoka engeri gye bagivuzeemu abasobola okukondera abantu ne bafa. So event nefuuka chaotic because of gangster abasiru bali mu kulwana nabaawo. Laba bamukutte Palaso ng'ayagala kulumba, gaali n'amufuuyira pepper spray. Look, bamukubye. So what is this? Is it the music industry? Ekinaddiira okuva mu bino byonna we don't know, naye nga onaawulira. Okuyingirawo mudaasa mungi ezaako okwogera ebintu ebimu nga birina ebijja kwaba Allen Skin, so ne banyiiga plan beekuye.